Onoonye. Tuli mu mbeera ey'okunyolwa, mu mbeera ey'okungubaga, omukyala Nalongo Maggie, mukyala w'omugenzi AK47. Ne Rabadaba muteekeko. Ne Rabadaba. Ono omulala muyimbi. Gwabadde naye currently. Lwaki tujja mwogera? Ali ensonga lwaki tuli wano? Naye tumuleke. Y'ani oyo? Tumuleke. Abantu banyiivu bajja kunyiiga. Anyway, DJ Jacobo kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuba nga Nalongo Maggie yatuvudde ku maaso. Twagala soko before nga tunagenda maaso soko tusookusaasirako eri famire ya Mayanja wamu ne famire ya abako ab'enganda n'emikwano wamu ne maama we. Abako n'enganda n'emikwano wamu ne maama naddala maama wesinga okusaasira because teri muzadde yena ayagala kutuna mu ntana y'omwana gwe yakera ku makya okuzaala okweta mulamu bw'ensi. Just buli muntu Katonda gwe yatonda alina date yewe alina okubeera mu nsi. Bw'atanaba kuva mu date eyo oba tanaagituukako tosobola kutegeera wekiwulikika okuluzinga omwana gwe wakera ku makya okweta ku nsi gwe n'osigalawo. Weeteeka olubuto emyezi 9 n'atafiira mu lubuto n'atafa ku wiiki emu n'atafa ku mwezi gumu n'atafa ku mwaka gumu waza n'atuuka ku myaka gy'owulira essanyu kino nange omwana wange azadde abaana agenda kukuza abaana be nga nze bemukuzizza ate Katonda n'amuyita. Mukama Katonda agumye maama n'emikwano wamu n'ab'emiko abako bonna n'abooluganda bonna abagumye because kano akadde si kangu naddala eri abaana abatabafiirako taata waabwe ate bwe bafuiridde ku maama waabwe. Sikoseewozi bulwadde buluma bantu bangi nnyo bakkaliya nga tekibakimanyi nti bakkaliya. Era awo mbadde ngenda okujja nga nkubuuza ebibuuzo bingi biri ku mitima gy'abantu. Beebuuza bulwadde ki obwajjuludde obwajje Nalongo mulamu bw'ensi. Bagamba sikoseewozi yamujje mu bulamu bw'ensi eno naye according ku bintu byayogedde sikoseewozi tatta bw'atyo. Maybe nga sikoseewozi buli muntu alina engeri gy'amuttamu but bwemu ku bulwadde bwe tusinga okugayaalira Abafrika n'ogwa mukwano n'omuwala oba n'omusajja nga kaliya ninga gwe tomanyi nti n'omusajja gw'ogudde mu mukwano naye mu kaliya. Jjukira kaliya olina okufuna omuntu atalina sikoseewozi nga n'olunyiriri lwe teruriimu sikoseewozi. Sikoseewozi bwe bulwadde obutambulira mu genes ng'osobwa omwana omukazi alina sikoseewozi nga kaliya alina okufuna omusajja atalina sikoseewozi nga neewaabwe teriyo sikoseewozi. Mu baana baayinza okuzaala musobola okubaamu abaana abalina sikoseewozi. Okitegeera be bayita bawandwadde. Bulwadde bwa ttabbu nnyo kubanga mu Uganda tubugayaalirira nnyo. Ensi esinga obujjanjaba I think UK ne America. Ezo ensi bbiri zisinze okuzijjanjaba sikoseewozi. Ate we okubulwanyisa bwe kubumanya nga bukyali notalema kuleeta mwana ku nsi ne patana nga 24 obulwadde obwo. Omwana tasobola kuwangaala ku nsi. Taata aba ne sikoseewozi nga ne maama alina sikoseewozi tasobola kuwangaala ku nsi. So obanga oli eyo making sure nti n'omanya ku bikwatagala ku bulamu bwo. Oli wa blood group ki? Bantu bangi nnyo tebamanyi blood group ki gye balimu. Olwa blood group ki? Sijja kulimba naye simanyi. Ekyo kyonna kibi because olwakadde oyinza okubuuza tukuteekako omusaayi ki? Ng'ekyokka ky'oyinza okwogera nti no bandi wa O+ oba B+ nga kyekiyinza okutaasa. Naye oba tokimanyi n'osirikayo gwa naggamba kibi. Olina sikoseewozi wali wekebeza ku sikoseewozi? Bye bimu ku bintu bye tulina okukeera mu makya okubeera nga twekkaanya nnyo nga tunakwebaka na mukazi namwanjula nga tunakukkiriza musajja kwanjula kwebaka naye kuzaala mwana kupulaninga mwana sooka omanye gwe mugenda okuzaala ye ali atya. Mu kika kyabwe waliwo omuntu alina sikoseewozi ku ludda lwa taata oba maama we. Obulwadde buno butambulira mu musaayi nga bwa genes eyo butambulira mu musaayi ate butambulira mu musaayi kuva dda nadda. Tosobola bunsiiga wazira abaana benkuzaddemu oba bonzaddemu basobola okubeera nabo. Okitegeera? Naye nga kyonna kyekiri Nalongo wattu yatuvudde mu bulamu bw'ensi. Kyannaku
because yafiiridde mu ngalo za maama we kyekirungi nti abakufiira mu UK gy'abeera omulambo gyandibadde kyetaaga miliyoni nga 32 ogukomyawo wano kyannaku era still n'omuntu gwe yatwala wabweru tagenda kusobola muziikako labadaba. Obulwadde buno abadde aludde nabwo kuva dda nga buyina kuva dda yazaalibwa nabo bimu ku birwadde bibadde bimusumbuwa nnyo nga ye omukyala ng'oziggyeko laavu omanyi laavu naye bulwadde mulimu abantu abalwala laavu nga tasobola gimaintaininga y'omu ku bo. So laavu ng'oggyeko laavu sikoseu zonna zibadde zimusumbuwa nnyo ate ne laavu I think ebadde mutokyalinga mwalimu wootuuka ng'oli mukazi n'ozaala abaana 3 oba 2 oba omu ng'olina kukakkamya oga nti omanyi sinsi nzadde omwana kanneezimbe mu prosesi y'okwezimba osanga Katonda wajja okumpola omusajja ajja okunjagala naye ogezako okutoba ne laavu ovudde mu relationship eno obaka eno obaka eri wuyo wa eke ovudde wa eke wuyo gulunedi sima ovudde wa gulunedi wuyo wagundi ovudde wa gundi wuyo labalaba ovudde wa labadaba wuyo kati wagundi ositegeera tebinyuma omukazi tebamutundira kukola ekyo omukazi Katonda amutunda ng'alina okulabira omubiri gumu kyova abakazi b'edda balwangana nnyo n'ebintu bibiri. Abakazi b'edda balwana nnyo obutabeera bannamandu abakazi b'edda balwananga nnyo obuteega baagaba ebintu ebibiri abakazi b'edda babifubanga kukulanga wakiri yasaba nnyo ave mu nsi alekemu omusajja ddala omusajja atumuna because omukazi namwandu kyali kikolimu era omukazi yeegabagaba era situ nakyo kyali kikolimu naye kati abasaaza kakati osanga omuwala ng'alina body count z'abasajja mwegye nga 8 ku myaka 16 ebyaddala n'oweebuuza kati wanaaweza emyaka 2 anaabeera namu osanga n'omwana omuwala wano nga we alina body count y'abasajja 10 era ng'akyayongerako n'osanga omuwala ng'agamba nga mukwano gwe n'agamba mpulira njagala kulya ku Jacob oyo okitegera ng'okisettlement njagala kulya ku Jacob njagala mulyamu kati ennaku z'abakazi be batulya ate nasigala nga yeewaana omukazi si yaalya alina omwoyo ogulya ogumusaba gwe Jacob era towuliranganya nnyo omukazi yenna alina omwoyo ogwo ogamba nze mpulira ng'omukazi yafuuka musajja si yabutaba yekka omanyi mu butonde bw'ensi omukazi bamweyambuliramu n'amagezi gamubula tasobola kutegeera nti bamweyambuliramu wazira awulira nnyonta yakwegatta n'abasajja ab'enjawulo akuŋŋanya myoyo agitwalira oli yamuleeteramu ekikuuno ekyo so tulina okubeera so very keen and careful eri abakazi betwebaka nabo both spiritually ne mbulamu bwa bulijjo oma spiritually tetugifaako ng'abantu bwokera ku bukezi makya n'ofuna omukazi makindi oba yonna gy'omufunye nemugenda nemwekebeza omusaayi tofuddeyo nnyo laavu netandikira notandika kumuzalamu baana spiritually n'otategeera omukazi ono gwe ntutte waka mu maka gange avudde mikono ki bandi ba ex be kikulu nnyo because omuna omukazi asobola okujja mu bulamu bwo n'akusiranya obulamu bwo bwonna n'akulekera ekikundu naawe ekiwankawanka n'okwebaka n'abakazi abalala gy'okoma okwebaka n'abakazi abalala oli akiwa oli eyakikusiiga yaba afunamu okuganja afunamu ssente afunamu okwagalibwa afunamu emikisa egy'enjawulo because omukazi kiipa ate batera nnyo kiwa omukazi batera kirekera mukazi ate olinamu ebaka omulundi gumu tamuddako so nalangwa tuyatuvudde ku maaso tugambe embeera eyo n'okuba nti yagenze mu ddwaliro because we've heard nti yeetutte mu ddwaliro obulwadde bwabadde bunyiikidde because teyalwadde nti oba alwadde nti abantu bamujjanjabeko kyannewunyisizza omanyi omuntu atambuddeko tabanga omuntu atatambuddeeko ate ng'omuntu manye endwadde yo obeera buli sayini nejja mu bulamu bwe bw'ogyekengera omuntu wandwadde be bayita bawandwadde oba omanyi nti anytime akalimi kakola ki kewunzika bweka kewunzika n'oba owuliramu kantu kati nnyo ekyo tulina okufindinga out lwaki akantu akati nikaze okitegeera kugira nga tuli wandwadde obuzibu bwa Africa oba mu Uganda bwe tulina kati tujjanjaba ffekka
ate government esobodde ku protectinga bannansi nti omuntu akira ku makya n'akola eddwaliro nga talina qualifications, omuntu akira ku makya n'akola eddwaliro eritambula n'akwata mukalakasa n'amuteeka ku mmotoka n'agamba ntunda eddagala erikola amannyo, ntunda eddagala erigaba oluzaalo, ntunda eddagala erikola liki, naye ng'ogenda okunywa eddagala eryo ogenda kulwanyiriza ekirwadde mu ggwe. Implant zo ziraba bana bakyusiza endabika zaabwe ne bagamba kati kanjagazi kaneyagala emyaka 40 bankyuse bankole figa nyumire emyaka 40 n'emyaka 30 mbere mu kubonaabona. Ebyo tulina okubuulira abaana baffe nti you have to be proud about yourself. Even if wazaalibwa tolina kabina, even if oli mu sserebende oli mulungi, kuza omwana ng'omugamba oli mulungi. You don't need anyone to approve that oli mulungi. Tuwetaka kosa kizigo okukutegera nti oli mulungi. You are beautiful in any way God created you. You are too beautiful. Kati obuzibu bwaffe tulina nti bwe tuba nga twejjanjaba ffekka wawulyamu omutwe abane mugenda mugulya kapanado baka edex n'omira edex because omutwe kyekimu ku bintu ebiraga nti omubiri gwe guliko ekikyamu gwetaaga body checking. Neno omira edex nga twebuuza lwaki omutwe guzze, lwaki olubuto lunuma, lwaki nzirukana, lwaki sikyetengerera, lwaki sikyasanyuka mu kisenge, lwaki nafuka na bukalu, lwaki oyo. Naye obeera otudde n'omukalakasa bannange ntunda eddagala erizaala n'ogamba ngeno ogulya emumbu eyo, emumba oli agikoze tali profession, tumanyi ng'eki gyagikozeemu, tumanyi chemicals ki gyazitaddemu, kanoyaniriza endwadde ku ndwadde ogenda okujjukirawo ati it is too late. Nze kyasinza okuninyiza mu kufa kwa Nalongo nti yabadde amanyi obuzibu bwe nti wandwadde any sign oba osobola okuddukirawo mu ddwaliro. Simanyi kiki ekyamujja mu UK naye okusinziira byempulya nti ate abadde yamuloopa ne bamudeportinga besitamanyi oba bituufu nti UK wandi badde basobola Nalongo because Uganda twemanyi era bw'osanga omukungu yena afiiridde mu Uganda omwekitiibwa n'ogamba Moses Halim Mukama Katonda akuwummuza emirembe bangi nnyo bafiira mu malwaliro g'ebbeeyi ag'ewabweru okitegeera. So kyogamba Nalongo okutuuka okwetwala mu ddwaliro for herself yabadde ategedde nti maybe ekirwadde kimunyiikiridde okusinziira ku statement z'abantu, muganda we, buto bwe, maama. Naye nkugambye nti omuntu wasikosewo oba omanyi obulamu bwo nti obulamu bwo bwanga time bomb ti anytime esobola okubaluka ate webaluka kikatako okubeera ng'oli kumpi n'eddwaliro. Jacob, moment ki gy'oyinza okwogerako gy'ojjukira gy'oyinza okugamba nti eno moment ngijjukirirako the late Nalongo Maggie? Olunaku namusanga ne AK47 nga mpa oluyimba lwe bayita ndi mulokole. By the way, AK yali agenda ludufulumya naye nga wayita oba myezi oba emeka kalufulumya yali alumpulirizaamu. Nalongo n'agamba bujja okuwulya Jacob omutoka bwe balikuba muziki wa bbaawa nga nkuwayo 10 namugamba ndi bulungi. AK namugamba oyo tatwala ssente, oyo y'emu ku bantu bemmanyi wakullo aba akwagadde kullo. Ne mujjukira nti abadde ayamba nnyo abayimbi nadda wagwa nawo omukwano si AK47 bangi bayambi nga bayagala nga tana kugenda wa AK47 wano gwe yali ayagala omuyimbi omulala nga muteekamu ssente naye yagukira mikono gya AK ate ne AK naye akimanyi alina gwe yamuggyako ate yali in between awo. So yemu ku bakyala abadde nga boolaba Dorotia nti wagwa omukwano n'omuyima alina ayiwawo gonna omubiri. Mune tubalina bangi just Nalongo watu atuvudde ku maaso naye tusabire nnyo n'abaana b'okukula because AK47 yali ava mu famire etali nnyangu but AK47 omutima gwe gwali gwa mwawufu nga mukakkamu. So katusuubire nti abaana beereka ku nsi bagera kusikira ebintu by'enjawulo bazadde baabwe. Naye Mukama Katonda amuwummuza emirembe. Tuzze tulaba Nalongo abadde ayagala nnyo abaana be. Abadde ayagala nnyo abaana be and of which ng'ayambibwako omukulu Palaso. Ate nga ne Palaso abadde nga Palaso ayambibwako era ne maama waabwe Maggie.
golooza omulundi guno kiyinza kubeera ekitya ewatali maama ewatali taata totekera kubeera kyangu because kuno ku nsi omuzadde yaba ayagala omwana we muganda asooga nti no omwana we omwagala nja mukubeererawo naye olunaku woofa bw'otegeera nti no muganda wo byonna bye yagamba yali akulimba ekintu ky'otazadde kizibu nnyo kyagala ng'ekintu ky'ozadde naye bali baganda baana ba muganda even if tolaba ngayo nze mbeera mu bantu waliwo bemmanya abafundisa abaana b'abaganda baabwe embuto nebazaala naye nga kutana ye yama nti najja kulabirira natoka ekisano nga nze nkoye okulabira okujja ngaompa kino nange nenkola abantu babikola otegeera just kusaba nnyo Katonda akuyambe nti oba ozadde omwana olwane nnyo mukuze because si buli muntu yenna muzadde bantu bangi bali mu nsi muno okubeera taata nga tebakiina okubeera maama nga tebakiina nga ajja kubeera maama era ajja bawulirako ennaku bazadde bataza nga tasobola bawulirako ennaku so we need to be careful olina okusaba nnyo Katonda buli wozaala omwana mugambe Mukama Katonda wakiri nzija mu nsi omwana nga atengeredde Palasa abadde alaganya abaana bamulaavu era ng'ali mu kiti yes taata waabwe kuba Eke the late yali taata waabwe Palasa era muganda wa Eke ng'ali mu kifaananyi image eri yakubanga taata abadde abayiwirawo mubiri era nga ne mama waabwe waali golooza tekiina ngeri gye kigenda ba affectinga mu bo ng'abaana yadde ankopi abaddewo era agenda kubeerawo mu maaso gaabwe okubanga abayambako mu buli kimu Palasa n'alekera ku makya n'abawa kyonna kyasobola Palasa n'alekera ku makya n'abawa kyonna kyasobola tasobola kuzzaawo ekyo kye baafiirwa tasobola bbawa kigambo kya taata kituufu tasobola bbawa kigambo kya maama kituufu buli muntu ali ku nsi kuno alina engeri gy'akuzaamu omwana we you understand buli muntu ali ku nsi kuno alina engeri gy'aguumingamu gy'abulesingamu omwana we omwana atali wuwo ky'omuggyako kyokka omukisa kwe kumulabirira naye omukisa guva mu bazadde abaakira ku makya okwetika obuvunaanyizibwa bw'obanga omuzadde avudde mu bulamu bw'ensi gwagenda okulabirira omwana oyo n'otwala obuvunaanyizibwa obwo n'omwerabiza ennaku ya maama we kukubira mu ngalo naye ku 10 osangako 10 abasobola okukikola so Palaso ayolekedde obuzibu nti naye ali ku teokya because omwana we ali mu America bano simanyi oba babajjeko n'obutuuze bwabwe because bw'obaga deportinga maama nga maama ate yazaalira eri ate maama ne baba provoking obutuuze bwe kati sinaakutegeera science kyali waawe naye oba bali mu Uganda katubasabire bakule mulungi because bikwasa ennaku byonna bye tulaba abaana ba Maggie badde manyi abaana bameka bana nesogera ku baana nze badde manyi bana nga saagala ku muntu kunjogera ku mwana wange nawe saagala kwogera ku baana b'abantu so kwagamba ankopi agenda sanga obuzibu naye bw'amaanyi yes because okubeera taata si kyangu n'okubeera taata baabo b'otakuzaala si kyangu olina okubeera taata era osanga omusajja nga taata w'ensi oyo omusajja omukubira engalo nga wawa omwana we 10 nga wamuganda amuwa 10 nga watwala omwana wa muganda kusomerera ebbeeyi nga nawe wamutwala kusomerera ebbeeyi si bangu bakufuna baba bazibu well ensonga za the late Nalongo Maggie zezo bwe zikyagenda maaso olunaku olwaleero ababadde n'emmisa wali mu Canaan Estate mu maka ga maama we naye nga tugenda kubanga tukipinga okubanga ddala nze ngenda sigala ngambawo updates eziri mu kugenda maaso olunaku lwa Friday bode egenda ba etwalibwa egenda beesula awo nyini mu maka ga maama we bagirabeko then on Saturday bagijjewo bagitwale erweza wali ku church bagisabire then from there bagenda babayolekera direct jagenda okubanga aziikibwa Jacobo Nalongo ono tuzze tumulaba azze falling in love n'abantu abanjawulo ddala especially abayimbi Rabadaba yali selection ya Nalongo entuufu mu mukwano tusobola kutegeera selection ya muntu osobola okusanga omuntu ayagala omulema
newebuuza omulimu yamwegomba koki laavu ng'oli mu laavu eziba ekyo abantu kyebalabanga ekibi era omukazi waba mukwano tosobola muwa amagezi okujja nga omukwano gwalimu gumaze okukola ki okufa omusajja aba mukwano tosobola muwa amagezi okujja nga omukwano gwalimu gumaze okufa omuntu wabeera mu laavu yeerabira byonna byonna ebibi ebikuliko nafukasinga ku kintu ekiyitibwa laavu gwe ali emabbali ga laavu osobola okulaba ensobi z'abantu abo okana kula omusajja ayingiza abakazi nobuze ne mukazi ono nakwatira omusajja mu bwenzi namukwatirira namuddamu namwagala kiki ekiri ku mwoyo omusajja kiri ku ntobo y'omutima omutima gwe kyagala olina okugukiwa oba kitya so you can never judge what omuntu yali stake oba teyali stake mu laavu temuli mistake nejje naso okufuna omukomba box wa kurutu namuvunamira ganti obonjagala mpa ejjinja nkwenkane nga mukazi namugamba jje namugamba liiryo ndikuwadde so mu bya laavu tebirimu ebyo tebiri mu standards tebiri mu stake laavu ekugunda n'owulira nti asiimula ewaka ng'owuliramu essanyu nga yakuzaalira abaana tomuwuliramu ssanyu era opalapalanya n'omugoba n'omupangisiza n'oba nga jje osule wooli bakazi bangi nnyo bajja nga bamukomba box tebeefuga amaka g'abakazi so kukyala badaba Nalongo yali stranded ng'ayagayagga kwagalwa n'aga omuvubuka yali naye yagayagga okwagala simanyi oba yali ayagayagga mbu yalina intentions ze n'amutwala wabwe byonna ebyapeninga tetumanyi yalina intentions ze okusinga yali tayagala bo baali bantu babiri ababimanyi nti mu ati bibeeramu nti ati si buli muntu yenaga nti I love you aba akwagala at times muwamu omuntu akwagala because ojja muzanyira olimba lwo ku TV nga mukazi n'akuwa buli kimu n'aga nti gwe bba wange naye nga ye kyakubalako kindi nje kaka nti Jacob Bona azanyira olimba lange ku radio ku TV kyokka kyekka bisigaddeko naye nga takusaba ssente naye ng'ogera okulaba standard yo temakinga naye akaviri kayambala kamundi kiba kitegeeza oli amakombo era waliwo akuyambako aleetera omukazi okubeera mu standard eyo gwe lwokkanya mugongo naye olina kyomuyambako kyekikinaga nti osaawa zosanga omwana omuwala ng'alina emyaka 20 naye ng'alina body count ya 50 abasajja 50 bali mu ye n'agamba omukazi kiipa buli musajja gwe yeebaka naye live asigala mu ye ate omukazi tawummula ne waafa paka abasajja bonna bamuyitamu n'abaana baabwe nga bavudde ku nsi. Jacob, akaseera kano tubadde tumanyi saidi ya Rabadaba yandibadde maybe ensaala ennyo ku saidi ya Nalongo ng'avudde mu bulamu bw'ensi naye amaaso gonna gatunudde famire ya Mayanja mulowooza lwaki? Because Mayanja mwavaamu ebiwanga nti Nalongo yafiira mu mikono gya AK47 yafa nga baagalana na AK47 yaleka ekitiibwa kye bayita Nalongo mu maka g'Abamayanja. Rabadaba teyamuzalamu mwana ayinza okuba nga gyali kyesitamanyi nesisuubira nti yamuzalamu omwana teyamuzalamu mwana nti Rabadaba anti tubale tutunula ni perspective yokubeera nti yali amovinze on ng'agenze nani ne Rabadaba nti weewaawo eri yali azadde yaaba kutulalangayo omwana omukazi n'azaala abaana 5 naye abaana 5 bamuyita erinnya ly'omwana omu kituufu Mama Jacob lwaki kibako ekintu ekyenjawulo nti mu baana abo na waliwo omwana oyo ekintu kyenjawulo kyalina kibamulabamu otegeera so tukize tugaane Rabadaba naye omukazi eri bakyawagana ng'alina omuyimbi munala gwayagala essaawa zino gwafudde ayagala AK47 ekyamufuula ekyenjawulo nti yafiira mikono gya Nalongo yafa baagala ne Nalongo kati eggulire lyonna lirina kuba ekyali kitunda ku Nalongo. Rabadaba tekyali kitunda ku Nalongo because tamuyinamu kiwanga naye abakuba nga amuyinamu ekiwanga oba eggulu nedi nga amuyinamu ekiwanga bandi bagaye mukazi Nalongo yali mukyala wa AK47 ne ekigera kati Rabadaba be bantu bakiyita mu lujja oba kibunoomu abakuba amasasi nenga gabakuba blanka yali amuwasizza n'omuwasa nga okuwasa nga n'okukyuka akyusa ze okuwasa si bbala omwana lebbala okuwasa si bbala omwana ye bbala
nti omwana n'oba ofudde ng'oli mukazi osigala omutambulizaako amaaso kinki kyenga nti omukazi tawummula talinga nga nti ffe abasajja bwe tufa tuwummulira ddala okujjako ng'omusajja okyawankawanka obanga baakuloga obanga balina ekintu kye bakola omwoyo gwo tawummula naye ffe abasajja tuwummula naye abakazi tebawummula bawummula nga kye bazadde kye batonze ku nsi kiweddeko bawummula nga buli musajja yena yamuyitamu amaze kuva mu bulamu bw'ensi omukazi n'alyoka awummula mirembe kayina longo tasobola kuwummula mirembe akyalina abaana ne Rabadaba akyali ne Gulunedi akyali n'abalala bakyaliwo kati omwoyo gwe gujja kusigala nga gukyali awo gutambulira kwabo kyova ntibagamba nnyo kola nnyo emikolo omuntu oyo aleme kukomawo kweggala ayinza okweggala nakoma ogenda vula spiritual world because tukize tugane famaso kaffe gakoma okulaba embwa eno gye bayita Ketia eraba nnyo okusinga ate ffe abantu because waliwo ekintu Katonda kye yawa embwa eno nga tasobola kwogera ng'ekiraba embwa esooka okusensinga nti ogenda kufa oba osigaza ebbe nga ttini nekulaga laavu yonna gyandibadde ekulaga kubanga ekimanyi nti ogenda kufa enkoko eyo giraba erina ekintu kyeraba gwe kyotalaba kati amaaso gaffe n'engeri gye tulabamu enkoko si bwerabamu enkoko eraba bulala embwa eraba bulala ente eraba bulala akanyonyi kalaba bulala buli kimu ekiri ku nsi kiraba mu ngeri yaakyo n'ensiriŋŋanyi eraba bulala ensi n'akawuka kalaba bulala ensi n'omusota gulaba bulala ensi kati ffe n'engeri gye tulabamu ye kapasite yaffe gwe tukoma okutegeera ensi kati woosanga nti n'olina obwongo butono tosobola kukkiriza mu spiritual world naye okujja kubanga obwongo bwo bunene osobola okutegeera nti omuntu waafa the somewhere somehow ekigenda maaso awo in between kitegedde essebo tutunulire Rabadaba okugenda ebweru yagenda ku lwa Naalongo naye goza Rabadaba kiki yandibadde akola ng'omusajja kyensubira Rabadaba tanakufuna bipapula bimukomyawo wano bw'oba ng'abifunye ku bigambo ebimuyitirwako ebyobogerwako siswe nti Rabadaba asobola okukomawo okudda nazika Naalongo because teri kintu kisinga kubeera kibi muntu gamba nti nogwavaako okufa kw'omuntu nze bujjo nakimanyi weekiwikika nenda kyamaze kuntuukako nedyoka mmanya nti omuntu okugamba guwavaako okufa kwe banenge kimenya kireetera omuntu okubanga oli puzzled mu bwongo otaba na mwoyo omugumu oyinza ogera mu depression because abantu boogera ebigambo naye nga totegedde omuntu gweyagerako yawulira atya mulimu abantu abaga tebasobola kuntaininga bigambo nze omu ku bo kyova negendereza nnyo ebigambo byenjogera nti omuntu ogaa nti watta nze kubona aba King David abafudde kuliko omwana gwe mbadde emperera emyaka 3 nakaka bazadde we maama we omutwalako King David omwaka ogusooka n'atafa ogwokubiri ne ssente zaamutute ku gundi nze yazisasula ku trip naye maama we bwe namukubidde essimu nga mubuuza bannange oli otya statement yagamba nali saagala omwana wange agende ku King David gwannemezaamu gwakeera ku makyokka k'omwana wange ogenda ku King David sanga omwana wange mulamu taati kyankubye wala ennyo ekyo sikaabangako naye nnwanye n'ekintu ekyo ebbanga linakiwuliddemu nze sibeera nko ku bantu nenjogera kintu ebyengenge ne bijja naye ekintu ekyo kyankubye wala nnyo okuwulira nti omuntu gwe nali nnyamba alese emyaka gyonna omwana we yagenda ku ssomero n'atunulya just period eno ey'okufa mu bulamu bwensi nga linga agamba nze nayagala afe nga linga agamba nti n'abaana bali bonna nze yabasse it is bad era kyangambye nti nze ku nsi ya Mukama omuntu nowajja ng'akaaba atya nowajja ng'alina kizibu kitya njamutula butunzi nkwate ku ttamu gambe nga kitalo bambi nga kibi ojja kiyitamu waboneredde byempisemu mu kuyamba bingi kati Rabadaba kye yandikoze singa abadde kusirika Rabadaba ekirungi ataddeyo post but that post was it necessary? It was necessary because watandikira gireyo bantu badde another chaos because Rabadaba si muntu wa bulijjo Rabadaba celebrity atambulwako amaaso g'abantu buli muntu aba ayagala kumanya Rabadaba ayogera ki ku nsonga era nga bw'ogambye nti abantu bagamba mbu yavuddeko okufa kwa Naalongo like ebigambo bingi byabadde byogerwa nti ebbanga lyonna Naalongo lye yabeera ye yamuleetera okuva eyo gy'ali n'akoma wano e Uganda ekyo mbadde okimanyiko
bempulira boogera bamanyi n'okulwana Rabadaba yali taagala kukola nga obuwenzi bwe bungi because Nalongo yeerabiramu ekintu kimu nti okwata omuyimbi nga sita n'omutwala ng'ejo omutwala bamusasoyako n'omulabako ate ng'ali mu nsi ngwira stardom bw'ogenda mu byedda kabaka w'okuyimba bamuyita Stan. Kabaka w'okuyimba bamuyita Stan. Nti star wekikwambala n'ofuuka star oba tulaba na nsobi zo teri muntu asobola kuwa amagezi n'ogawulira oba olowooza nti nno gwasinga okutegeera ng'ofuuse star kibi nnyo 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 okugwa mu mukwano gw'omuntu gw'otasobola kuhandolinga era kirungi nnyo kyova bagamba nnyo never meet your hero. It was good to distance yourself from your person oba omuntu gwe weegomba okubeera because omuntu gwe weegomba okubeera ajja kwogera statement egy'okukunyiza omukyawe obulamu bwe bwonna. Omuntu nga star n'ogwa naye mu mukwano nga gwe toli star era ffe tosobola kubalansinga etwala omuntu ow'enjawulo asobola ogibalansinga naga omanyi era kyova nze mpa nnyo ekitiibwa omukazi nga adetinga omuyimbi oba omusajja nga adetinga omuyimbi muwe ekitiibwa because mu industry eno omanyi abayimbi kye bayitamu ofuuka basita kabe nga musajja kabe nga mukazi asobola okubeera awo producer namubire nga olunyimba nanga nti njagala kumpaako olaba oli akaseerezi olaba oli amakombo so Rabadaba mukama naye amugumye because yaliko mu bulamu bwa Nalongo tutumupininga nnyo because tujja byogera byonna Nalongo agenza afudde tusigaza Rabadaba lwaki twaga tumuteeke mu depression. Yes, Rabadaba tujja mugamba yatta Nalongo yavirako Nalongo okufa negooza kigenda mulekawa nze nga bigamba mukazi yagambe gwe wakakomana nga ogenda ku King David yali badde mulamu nimpulira nga omutima gwange gumenyese kati olwo Rabadaba I've heard nti yali yasaba divorce yagano signinga ku mpapula. Ani yagano? Nalongo yagano signinga ku mpapula za Rabadaba. Oli yali yasaba divorce. Kyesa subira nto kituufu according to me because Nalongo abadde ng'omusajja mu relationship z'ababaabe nti waba akwetamiddwa aba akwetamiddwa okitegeera bw'oba takwagala batakolayo genda ng'otunya scenario ya Grenade Official wali ayagala Grenade Official bafuna obutakkaanya byayogerako awo byokka byokka byayogeddeko ku Rabadaba omuntu nga gwayogeddeko ebirungi abadde AK47 nera situ yatuka ekiseera naye n'amwogerako ebibi ebimu so omukazi ng'alina ssere ng'afuuse omusajja kiba kizibu nnyo okwesibako ng'akukooye okitegeera nkikuddiremu omukazi ng'alina ssente kiba kizibu nnyo omwesibako ng'akukooye okujja ng'akyakwagala gate nga gw'omukooye n'ogeza kumugamba nti omanyi waki ajjayo ebikadde bino naga nti omuntu ono mubaaja omuntu namukolera kino omuntu n'akujjukiza bye yakukolera mu laavu okupininga down omukazi waba ng'akyakwagala ng'alina ssente tugenda ku kirala anyway wabuddeko audio ezabadde zifuluma eza Nalongo nzimanyi za myaka ezimu za mukadde twazifunako dda nga ffe naye kuba audio zitandise ofuluma tumanyi ani yatutte essimu ya Nalongo ng'amaze okufa emikono emituufu tovala nkubiriza nnyo buli muntu yenna alina essimu eno tomanyi ddi bw'ogenda kufa kijja kuswaza nnyo omulambo gwo okusangamu sex tape mu ssimu zo the best way essimu yo giteekemu password ate making sure ng'eri clean because abantu bamulya mmere bazibu baagala byonoonese teri kintu kisinga kubeera kibi mu mulambo gw'okuwemuka ebintu byonna ebisigala bisobola okuwemuka naye omulambo gutugukkirizanga okuwemuka oba omulambo gwo gubonyeebonye nnyo mu nsi making sure nti mu bulamu butaggwako omulambo gwo teguwubonaabona. Audio za filime zogeddwa ebigambo bingi twale tumanyi ani alina essimu tezina makulu kati tezigasa era alina akikola musiru wakira ndibaddeko ne kafansona ganti Nalongo ono simukola kintu kino kamulekawo omule naye Grenade omupininga down akyali mulamu Rabadaba akyali mulamu oli Nalongo tasobola kuvaamu kwewoza ku audio ezo afudde waki ozita
just abantu twaluzinga ekintu ekiyitibwa okulumirirwako bannaffe mu Luganda lutuufu okufumintiriza tukyalina kufumintiriza muffe twagala nnyo ebyonoonese ojja kusanga omuntu ku vidiyo kuno ng'asobola okunvuma ku byenjogedde naye omubuuza ku byenjogedde kikyempemudde oba kikyenjogedde ekibi nga ye byenjogera tebimusanyusa because omwoyo gwe guli occupied ne negativity. Era wegendeza nnyo omuntu abeera mu buvuyo ng'ayombayomba nnyo abeera mu komenti eyo ng'avuma abantu nga mukwano gumwesaleko mpola omulabe bulabi. Anyway, gabo muwulidde DJ Jacobo ku nsonga ya Nalongo The Citizen ate mbadde sikamanyi. Well, kibi nnyo ekyokubanga munnaye Nalongo Maggie yatuvudde ku maaso naye nga bwe munyongero bajjukiza nti olunaku lwa Friday bode egenda beereetebwa wali wa maama we esulewo wagenda baawe emmisa bamulabeko eriisa evvannyuma then olunaku lwa Saturday enkeera agenda batwali wali erweza ku kyakya asabirwe then on Saturday agenda aziikibwa ku Saturday ku saa 10 e Butambala akafuba kayita njogera okubanga mba update ku lunaku olwo agenda baziikibwa sajja eze Butambala. Nina wulidde ku bagamba Jacobo ayina interview yali akozeeko ne ngagamba bagenda ewaabwe Nsanje bamuziika Nsanje naye kino Maggie kibadde manyi naye omuntu nga mulamu abeera n'eddaame oba teyaziteeka mu ddaame famire erina omutegeerera woba ofudde abantu bakutegeerera odda buto kituufu oba tokyasalawo okugira nga waleka ekintu kiraga nti ekikyoyogedde kyoyagala. Yaman. Okay. Anyway, byebyo tukusaba munnaye famire ya Nalongo wamu ne Ankopi webale kulabirira abaana era nga tumanyi munnaye weetisa omusalaba munene nnyo naye nga tugenda kusaba obeere musajja omugumu kuba tukimanyi ebbanga lino badde musajja mugumu era obadde olabirira abaana abo. Tusaba Katonda agumye maama abafamire manja famire maama Mayanja tata Mayanja tusaba Allah abagumye. Well, Jacobo njagala tuyitemu kano katono nnyo in brief embeera ya oluyimba lwa Khalifa Ganaga remix eya Nasanga gwe was it necessary Khalifa kola remix y'oluyimba Nasanga on your side because tumanyi oli musajja mukwenkufu mu bino ebintu Nasanga oluyimba lwali supposed kubeera hit emyaka but it was a hit song. It was not a hit song. Are you for real? Mu myaka 8 emabega supposed kubeera hit song. Nze omu ku bantu Emma Carlos beera akozesa okupromotinga Khalifa Ganaga. Era olunaku yafulumya oluyimba yafulumira ku luyimba lwayita Good Girl. Good Girl, my girl. Kati nga management ya Khalifa eyagala nnyo Good Girl okusinga Nasanga. Ingamba Emma Carlos ngante oluyimba lwala Nasanga. Oluyimba lulungi nnyo lumba mufokasinga ko. Naka nedda tugera ngeri Good Girl addamu waleta Khalifa oli Khalifa okitegeera. Nemagamba Nasanga oluyimba lulungi lugwa mu Dabirawa ne lugwa mu Minakonda tupromotinge luno tebagaana. Oluyimba kenyini balwettira bo ennyini. Waise emyaka 8 ense komeza oluyimba Nasanga. Khalifa tayina sente promotinga show. Khalifa aina shegenda okubeera mu kabira. Akabira ako kasala nno. Kasalira ddala. Kasala. Gwa ngambye. Kasala nze nkamanyi. Kasala. Bw'oba toyina bulungi sente zikalanga. Kakusala n'okawulyamu omusera. Kati Khalifa okukola remix anoonya tokability mutuusa paka ku lunaku lwa show ye. Ekitali kibi by the way. Nti n'okukola Nasanga remix kyandibadde kibi. N'ekibuuzo kiri nti lwaki abo era situ no weddamu nti lwaki abo because abantu abo balina ekyanjawulo mu bo zesaagala Edikenzo nende nze omu ku bantu appreciating nti y'omu ku bayimbi abasinze okukolera industry ya Uganda y'omu ku bayimbi boga nti tamanyi kuyimba naye nga byayimba bireeta tokability mu bantu kyakwatako kitandika into God. Bantu babiri bempa respect mu Uganda muno kuyimba ddala nga abantu babazalayo ennyo naye nga ate senga sibbo senga abantu abo tebandiki Bebe Cool omulaba si kyali wange ne Bebe Cool ayine engalo ezimaking omuntu omulala okushininga. Ayina that calling nti aso ku blessing omuntu omulala namwa ku masanyalaze tekisangika. Papa Sidi yayimba ko ne Chameleone
nagezako kuyimba byekayika ne bigaana. So Kenzo president wa Nigina bwabani mu All Star oba Nasanga remix kireeta Khalifa okufunamu ebintu bibiri bitya tokability y'oluyimba niwana agenda ku federation okujja esente z'ekivulu kijja mwangwira enefuka plus eri Khalifa bw'otunuulira liri puzzle yomu kuba ba blogger abayimbi ba tiktoker nti womuteekamu tokability ye etwaza oluyimba ne luduka emisinde. So ekyo ne kibeera credit ku social media eri Khalifa because Khalifa munafu nnyo in terms of promoting in terms of social media munafu nnyo ate liri puzzle akulaze nti no mudomodomo gwakuba gumubezezaawo talina luyimba lulya naye oyinza okulooza nti no alina ennyimba kalege alinganga Lord Bitem si legend naye tegamba buli wabeera ku TV ama legend nze nayimba luno naye omugamba ennyimba luyimba kyo wayimba ebiyimba biri awo tebitegerekeka bibi bizibu ninga gamba nti is the legend. So tugenda ku winwaji y'omu ku bakyala abalina energy ey'ettabu bw'abanga asaze okukola kintu ate bwe ntunya Khalifa n'abasimbi abalimu omuntu weka gwe neebuuza ki bamutaddemu ye Nawizo Wizo amanyi n'akaba kayita Nawizo kati Nawizo kati goyi Wizo neebuuza ki bamutadde naye nga still nti music rehab nti Khalifa mwade mu bulamu element y'omuntu nga Wizo bakubanga yawandikidde Wizo yatuletedde okutegeera nti no radio era awandikira Wizo teri muntu asobola kutegeera ni teri muntu asobola kuwandikira Wizo ekintu ekinyuma ng'okiwulira. So buli muntu yena abadde mu luyimba olwo yabaddeko n'ensonga lwaki kale on your side gwani yakusingidde okola ki like eyakijjeyo obulungi like verse y'omuntu gy'ogamba nti verse y'ono yabadde so perfect. Sigantu buli muntu yayimbye ku busozi kuba abantu bavudde ne bagikubamu ebitu blood mbu ya solo yimba president wa Nigina omulaba byazayimba for the last 15 years byebadde yimba bwatu gonobelanga tamanyi kuyimba mbu lyrics za gobiranga tamanyi ku byali ta BET1 gobiranga bitali byatamanyi kuyimba naye bye byajjuza shows yomu ku basajja for the last 17 years back bobadde otegeka nofuna abantu 14. President wa Nigina oyo Eddie Kenzo Shiba Kalungi Rema Namakula David Lutalo Misa Chisemakula Chameleon you need to respect those people bebantu boso okutegeka nofunako abantu 13 12 okutandika oshegera mu bakazi no kuwa respect Shiba Kalungi emyaka 17 16 down the road abadde akoleta abantu 13 botandikirako Shiba Kalungi ku mutolo mutwaze milioni 30 kyokka nga 7 milioni 7 segera nti ayinza okubanga president wa Nigina yayimbi ya kisiru goberanga bya kisiru nibyo ebireetedde okuba nti president wa Nigina afuuka multi millionaire osegera nze simwagala byaddala nkubulira but nze muntu agivinga credit where it is necessary gwe byolabanga ebitanyuma nze nkupuliza lyrics za president wa Nigina oyo teri muyimbi wano asinga kukola research nga president wa Nigina wanga yasirwa busiriwazi nkubulira senga president wa Nigina yalina sente bebe kuza abadde nazo senga president wa Nigina wa tabu ovanku muntu ataswa omuntu amanyi to sina talent yayimba naye kanonyeze nkoze nti okufuka international nakikola nga tulina abatalenti bangi nnyo abakuba ne bayimba ne bakola notice mazimalayo nga tebasobola kutuuka ku koota ya president wa Nigina kati bukyanga Uganda ebirawo tugenda kubeera kizibu nnyo okuddamu okufuna oluyimba lwe bayita olwa Kenzo lwe yakuba luyimba ki baluta batya City Alosi tugenda kulawo nnyo ddufuna Joseph Baraka tona nti ayimbi netayina oluyimba lwenkana lwa City Alosi tona nti no Diamond Platinum ayimba netayina oluyimba lwenkana City Alosi just lwakubanga ffe Uganda twakula bulala nti ekyaffe tetumanyi kisosowaza tusosowaza nnyo ebintu byabagwira anaffe notatunenya nti abali basosowaza president wa Nigina tukolako obulabe
naffe tusobola musosowaza but tumusosowaza where it is necessary so akena macha kuba nti njiwayo omugongo nga luli wenali nkola because manyi is a good artist lwakwanga yafuuka evil nkubuli ebyadda nsigeya naye Jacob tulimanya ekyavirako obuzibu bugwe ne Kenzo oba mugenda tugamba ki munnange ate no mukyali kitono nnyo ekiti kati nze mulamu bwange sagala muntu azalawa naye that will be the story for nze mu bulamu bwange sagala muntu alinyirira muntu mu bulamu bwange njaga nnyo omuntu ayogera black and white owava obutakanya abo kyova nze sigeya bwewava obutakanya abo naye yeah tewali kyama nnyo kiri awo kyaliwo nti oba mukazi kubanga testi ye testi yange gwe testi yeri nesagala bayimbi ate n'ekirala nesosola nze dating lwa ssente so president wa Niigiina nga ye abantu bamukusayizinze nnyo bali ye artist gwe tuyina mu Uganda ali international and he has done it all. Yes, oba oyagala wato oyagala if you hate him or you don't hate him that is the truth nti wakabi ye muyimbi export gyetubadde naye emyaka 10 bukyanga kamiliyoni akoma kubeera export yeyo Kenzo naye tikka obuvunanyizibwa obwo obusirusiru bwe ne bumugamba nti nno okutereeza music industry ekijja kera macho kikole ki togenda kuvula musajja oyo sivodde ngambe olw'obusirusiru bwe okulowooza kwe I'm not sivodde because more respect so I saw Jimpa respect jemuwa tasobola but for me I give respect where it dues because manyi osegera ate tugenda mu Winnie mulimba Winnie tiaje the best of half self bwana luyimba luli awo just nanyini walo ye yayimbye ekituufu ekyolumba ekyali epasi yagambye mboluyimba bali lutumye ayayaya epasi yafuuka blogger era yagenda buli vasi gye yayimbanga kati nga nkubulemu kino ng'agiwaako gundi tolaba nti epasi wakabi njagala nnyo Katonda amuyambe afuneko oluyimba Stalos talulina njagala nnyo Katonda amuyambe epasi afuneko oluyimba lwebayita Stalos Uganda yonna tetufunangayo oluyimba lwenkana Stalos lwafuma ddi teruyisayo myaka nga 8 myaka 8 Joseph Baraka najja n'akakuba aka international netaluyina lwenkana Stalos because Joseph Baraka ne Kenzo bibamu ku bayimbi abayimbiddeko abagwira abatali bana Uganda nga mugwira tamulabangako temulimu mu kisawe mu Uganda ninagenda namuyimbira ne Eddie Kenzo y'omu ku bayimbi we president wa Niigiina asinze okuyimbira abagwira bali bayimbi aba ate nga akuba bisaawe kati kamba kubi bali abayimbi aba Eddie Kenzo y'omu ku bayimbi we president wa Niigiina asinze okuyimbira abagwira basiba na Uganda ate nga akuba bisaawe okubiri omita Dr. Jose Chameleon y'omu ku bayimbi okubiri mu Uganda asinze okuyimbira abagwira okusatu Joseph Baraka kati others mwe muli ba Bebe Cool bana bayimbire Nambole mu others mwe muli ba Gaitano mu others mwe muli Juliana mu others mwe muli abo others need the top 3 are those people you need to respect them if you like it or you don't like it kyekifula Dr. Jose Chameleon wenjawulo bayimbi bonna nti yagira mu time okutali internet nakikuba nenge Kongo bamutimba teri mu Uganda awulya Luganda nagenda nakuba nave Kongo nagenda Malawi nave Malawi nagenda mu season nanga azitambula mu Africa ostegera so we need to respect them even if bayina obuzibu bwabwe obuzina bwabwe nga bo kwanga mbamanyi nti abayimbi tebajjukira abayimbi tebasiima abayimbi bambwa abayimbi bafala netosobola kukkiriza nti baki kyova nti okugamba nti epasi njagala nnyo Katonda amuyambe amuweeyo oluyimba olukana Stalos tulabe ku mbeera ze kwanga ffe twasaba nnyo president wa Niigiina afune ku luyimba olunene ne tulaba embeera ze nti nomukopi ffe nga ffe abamuli okumpi netulaba nti Mukama twagala nnyo omusajja ono afuneko ku biliyoni nga ye netumulabako ng'afunye biliyoni tugamba gwe gutima ge guno gwalina gwegwo ekitegeeza nti president wa Niigiina alina ogutima ogubi oba ssente bwebawuza ezakutambula naye nze sobola kukyalira muntu lwa ssente kubanga ssente zigasa ye
respect the person where it dues. Ate omuntu obanga yali akeddeko kubeerako owakabi nga kusooka okubeerako owakabi nga kugenda mu addressinga mwemuka respect akanaga nti Chadon yansookayo nzo kwa kati ndista ndi wakabi ne Chadon ayina wantu we nagenda kunimugamba nyamba kati kikoboga ngubuzi bwemusisinkana ne musuuza tetusobola kusinkana let's assume inayo muzisinkanye we bintu bya Katonda tetusobola kusinkana ebintu bya Katonda because labayo so gira bagwete eringa mu buladi kankubulire nze sibera mu mbala sibera mbayimbi sibera masabo sibera mu bintu ebitate katugera kunsangawo abantu wonna gelesa assume nti musisinkanye tetusobola kuba gundi sako mutambulira naye mwatambulira ey'endongo engeriwa nkunyine oli muyimbi gwe oli DJ nabivaako ebyo nabyesonyowa just erinnya lyasigalawo nti DJ jakuba omutuuze but nabivaako emyaka 15 emabega 17 era ekigendo balisinkanye era kijja ku mutemuso tomanya kibwe kinaava blood kati nze nemanyi oli gyatambulira manyiyo nze neewala nnyo okutambulira mulabe wange yatambulira era neŋŋombe egamba a friend to my enemy is also my enemy nekyali wangwetera kugenda naye bamita ddiiro ffe twali tukulya promotion za Kenzo eyo nza okutambuza ennyumba ze yesterday yankubiddeko naga Jacob bali nsaba tukutwaleko wa Kenzo mutwogeremu amugambe siri walira mweri naawe nze Jacob kane wabanga yasembayo ku nsi ng'alina okumpa omuko gw'okusaba kiri nfa tatukomaawo mashallah tatukomaawo sembubi tatukomaawo sembubi wamunaye liri pazo tufoka tumwogeddeko naye katukomaawo mukama Katonda akunkume bale kujja amina kale mwebale nnyo mwebalire ddala until we meet next time